Ebizuuse ku fake Gaza munange bibino eside eno mwana mulenzi munange akyali mu kkomera eside eno ate nga munange Dr. Jose Chameleone beeguddeko wali ne Douglas Lwanga era nga ku side y'omu munange ne Paraso naye ali eno munange ali mu kutambulamuko eside eno mwana mulenzi munange ate Paraso sigenda kubeera nga nkulwizaawo ngenda kusaba video gimpe like kubeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikolere ddala. Bambita Geminati era nga nsinza ku Geminati Yugi kansooke nkutegeezako wali munange ate ebifa ku fake Gaza eside eno era nga mwana mulenzi bambi akyali mu kkomera. Jjukira nti no twasembayo wali okuwulira nga bagamba nti bakyalinda munange ate ebigenda okubeera nga mwana mulenzi ono agenda twalibwa mu kkooti ku nsonga munange ate eziri e Wakiso. Mwana mulenzi munange ate fake Gaza era nga alabiddwako eno munange era nga bw'olengerawo ng'ali mu kkomera n'ekyo ekifaananyi nakyo ky'olaba wali nga munange ali kawunga bitya n'ebijanjaalo muganda wange. Mwana mulenzi munange ate fake Gaza katongera ate omusabira aveeyo mu kkomera eside eyo ensonga ate zitambule bulungi. Kakati kankuggyeeyoko awo ate nkutegeezeko munange wano Douglas Lwanga munange omukulu beeguddeko wali ne Dr. Jose Chameleone omukulu nati nga yakakomawo munange ate mu ggwanga atandise okubeera nga agenda okuvesitingako ate ku mikwano gye munange eside awo. Keeko nno akatambi munange ate wali era nga Douglas Lwanga yabadde akatadde wali ku mukutu gwe ogwa Instagram kugambye nti no Chameleone ashayininga bitya ndowooza omulengera bulungi muganda wange gwe alaba Geminati Yugi katabu kankugyewoko era mu kifo kye kimu Paraso abaddeko keeno munnange wali abadde ali mu kutambulamuko ate munnange era nga bolaba mu katambi akabadde kafuuse ensonga ate wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Bwekityo nno munange ate bwe kitambudde era nga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi updates endala kakasa nti nno video gimpeera like kw'ossa n'okusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo.